Is always Daily News Channel tuba tukomyewo nate okutanya ensonga ezitali zimu nga n'olunaku lwaleero tukomyewo okutanya ensonga z'Abanyarwanda nga bulijjo kutegekera First Point nze Shafik Alfadi Kananura wabula nga otutuukidde leero okomawo ku mulundi guno nga Abanyarwanda oboolyawo bafunye akamwenyumwenyu ku matama akali yaddeko okusinga bulijjo bwe babadde ng'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu byatandise okuvaayo ne bitandika oboolyawo okukona ku nsonga zaabwe ng'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kyavudde ne kyanja alipoota mu Parliament nga kiraga nti Abanyarwanda n'amawanga amalala agasoba mu 5 sigamba 50 wabula 5 ge gamu ku gatayina butuuze ekyo ekintu nga kiraganga ekityoboola eddembe ly'obuntu. Tulina Oweekitiibwa Simon Kaitana akiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda gwenja okusaba atubuuzeeko nate tugende maaso n'okubaako ensonga zetumumunyaamu. Oweekitiibwa Kaitana nja kusaba olamuse kuba tulaba ku Daily News Channel n'oluvannyuma tweyongere maaso oboolyawo okuttanya ku nsonga ezitali zimu bagende maaso n'okuzinnyonnyoka. Neyanziza nnyo abawuliriza era abalabi ba Daily News Channel okubanga muzeemu ne mutwala akadde kammwe okubanga musobola okuwuliriza emboozi gye tunyumyako ate nga y'emboozi ekwatira ddala ku Bannayuganda n'okufuna eddembe lyabwe n'okufuna ekifaananyi ekituufu eky'ensonga gye tuli mu kugezaako okuttaanya. We tutuukidde leero Uganda Human Rights Commission ekiikulirwa omukyala Mariam Wangadya yavuddeyo n'etwala alipoota mu Parliament ng'eraga amawanga agatali gamu galaakinga obutuuze constitution ya Uganda ya 1995 yagaleka bweru era erimu ku ggwanga eryamenyeddwayo eri Abanyarwanda n'amawanga amalala agasinga gali Kasese ne Musebbeyi gonna nga galaga tegalina butuuze bwa Uganda newankubadde gawangaalira wano mu Uganda ng'abantu b'amawanga ago constitution ebaleka bweru naye nga tebalina wakudda walala singa wabawo ekibaddewo. Uganda Human Rights bweba yavuddeyo neyanja alipoota mu Parliament mmwe kibakubawa kibawa kifaananyi kimaaso. Mukulu Kananura neyanziza nnyo olw'ensonga eyo gy'oyogeddeko okusookera ddala nti ekyo kyennyini kikakasiza ddala nti ebigambo bye twogerako byebi byennyini nti si bya bulimba era kikakasiza ddala nti ng'eggwanga Uganda kigikakatako okubanga esobola okuadressinga problemu eno oba okusolvinga problemu eno eriwo kubanga kyennyamiza okubeera ng'oli munnansi naye nga tosobola kufuna bintu byonna byonoba services oba empeereza yonna nga munnansi wa Uganda ng'ate oli munnansi. Actually Abanyarwanda bo ne mu constitution mwe bali baba listinga mu 3rd schedule naye kana akawaayiro article 10 gyembeera mbabuulirako nti article 10 neerekera ddala Abanyarwanda nga almost tebali muki balinga abatali Bannayuganda. Basooka ne bagamba nti indigenous communities olina okubeera member wa indigenous community eyaliwo mu mwaka gwa 1926 nga 1 February kakati nga balinga abaagala okulaga abantu nti aga amawanga agasalibwa mu nsalo ezaali zigenda okukola eggwanga lye bayita Uganda. Kakati abantu bonna awaali Abanyarwanda muwamanyi bulungi waliwo parts za Uganda ezasalibwa ku kingdom oba ku bwakabaka obwa Rwanda ne beesanganga bali mu Uganda bagudde mu Uganda. Yes. Kakati ensonga eyo nti bwe baali bali mu kwanja ensonga eyo mu Constitutional Assembly tebaanoonyereza bulungi ku nsonga eno okubanga balina ogijjayo bulungi. Ekisookera ddala ntuŋŋamu
awo abanyarwanda baali bangi. Mu Lukiga waliwo abanyarwanda bangi. Mu Ekisolo waliyo abanyarwanda abaafuuka abafumbira mu 1995. Abaali gundi mu regioni ya Lukiga ne bafuuka Abakiga. Abaali Entungamo awo wonna wonna eyo region eyo yonna yonna ne bagifuula Mpororo. Bo ne bafuuka Bahororo. Naye nga bali abanyarwanda bennyini nnyini tebabakoze eki, tebabakonsidanize kubanga bo tebalina permanent settlement nga bwe nabagamba, tebali settled wano era we bakola ki we basangibwa nga these other communities nga Buganda, Busoga, Ankole, Choli n'ebitundu ebirala nga bwe mubimanyi. So kakati nga kana akawaayiro bwe kaba nga koogera nti you must be a member of indigenous community, technically kaba kajjamu omunyarwanda okubeera ki kubeera munnauganda kubanga abanyarwanda obamanyi abamu ezimu ku mbeera zaabwe baali basajja balunzi n'abakazi balunzi. So bagenda bashiftinga nga bava mu one region bagenda mu ndala okitegeera olw'okunoonya omuddo gw'ente zaabwe. Kati abamu baatambula, abalala waliwo abanyarwanda permanent abaali e Namutamba abaali bakola mu majaani, waliwo abanyarwanda abaali e Masaka, waliwo abanyarwanda abaali mu Eastern Uganda eyo gye bayita Uganda yalina ebitundu ebyenjawulo ebya Uganda mwalimu abanyarwanda. Kakati bo bagambye nti oyina kuba identifyingira mu region emu ojja kusanga nga point eyo togikoze eki era kyova olaba togijjeeyo bulungi era kyova olaba nti bwe twaleeta ensonga eno ya proposed bill of roving Banyarwanda and other loving communities nti ensonga eyo biiru egenda kuddamu ebibuuzo ku nsonga ezo zonna zonna era eno ensonga atika eno gundi biiru eno gye tuleeta egenda kuyambako okusolvinga problemu eno eya Human Rights Commission. Twebaza nnyo abalwanizi b'eddembe aba Human Rights Commission okubeera nga basobodde okugyayo ensonga eno. Ekyo kitegeeza nti ddala research gwe bakola oba ebintu byonna bye bakola okunoonyereza nti bali ku ground, si kuwandika buwandiisi ki reports. Era ekyo kyongera obbawa amaanyi n'okubakkirizisa nti ensonga gye muliko mubaddemu bannakigwanyizi ababadde bafuula ensonga y'abanyarwanda nti ensonga yakuzanyiramu. Buli muntu yenna yenna ayina kubeera ayina kyayagala asobola okuyitira mu banyarwanda okugusa byakola ki byayagala. Ekyokubiri nti abanyarwanda babadde bafuuse bizinesi ya security ya Uganda ne immigration nga bwe mwakiraba ku mulundi guli. So kati ekyo kitegeeza nti bino ebintu bye babadde bakwese mu kateni nga balaga nti buli kimu kiri bulungi era abanyarwanda bafuna ebintu ebyo. Kakati ripooti eno ebeera eragira ddala nti ensonga zetwogera zennyini ensonga ntuufu ezeetaagisiza ddala okuba nga zinogerwa eddagala. Kino tukitwale nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kayanjizza alipoota eno eri Parliament, Human Rights Parliament esobola okweyambisa alipooti eno neyangulizaako biiru eyo, oba biiru tetugyetaaga basobola okweyambisa alipoota eno ne babaako booli awo amagezi ge basala okulaba nga kino kigonjoola. Actually omanyi procedures z'okukyusa biiru eno nti waliwo emitendera egirina okuyitibwamu, wabula nga Parliament awayisibwa amateeka nti bwe babeera nga bategedde ensonga eno ng'abakiise oba ba-members abatuula mu lukiiko olwo nti ensonga eno bw'enaaba etuuse nga tugimaliriza kubanga tuli mu kugiteekateeka era tugifumba, tuteekateeka ensonga eno okubeera one ng'eri mu kuadressinga buli question yonna yonna eri involved eri mu kwansalinga question ya security ng'eggwanga kubanga ebyo byebikwasa abamu nti they cannot identify omunyarwanda wa Uganda n'omunyarwanda waki w'e Rwanda. So tulina okuadressinga that question. Security okubeera nga teyeekwasa ekyo. Ekyokubiri nti ensonga eno eri mu kuadressinga question y'abanyarwanda okubeera nga babeera babeera nga bafuna eddembe lyabwe. Zino humiliation zizonna zonna
ezibaddewo nga abantu batuuka n'okwetta ne bakomitinga suicide olw'ensonga y'ebiwandiiko ng'omu gwe nabalaga luli ow'ekiboga in fact nabadde mu immigration nabo bwe bagize waliwo yambuziza nti can you prove nti waliwo eyakomitinga suicide letter information tulabe oba omuntu gweyogerako ali wano era omukulu omukazi omu bwe yamutaddemu bw'ati amanya nga mu application mwali nti yali asaba ki yali ali mu process esaba documents era yabijjeeko mangu ne mugamba ensonga ze twogera tetuli mu kukola ki tetuli mu kulimba mu immigration. Olaba abantu abamu bwe bawulira ensonga zino nga tuli mu kuzoogerako bo bayinza okulowooza nti nsonga za kubalaata era nsonga za bulimba era nsonga z'abantu abalina bye beenoonyeza. So bwe mbanga nina evidence nga nkuleetera application ey'omuntu eyetta natta abantu 10 ekiboga nga kiboga si bunaayira ng'osobola okugendayo nga n'amanya ge mugalina mu immigration nga nkugamba ensonga lwaki yetta nti lwakuba yali atunze ebintu bye byonna byonna nga sente bazimututteko ng'ate amanyi nti Munnayuganda neeyo passport gyali anoonya nayo ne bagikola ki ne bagimumba. Kati era nababuuza application mugiina era mwakapukyalinga lwaki mwamumba ng'era tebalina kye baŋŋamba okitegeera. So ensonga zino buli lwe zivaayo biva ku bantu abasatu oba abantu ababiri abalowoozesa Uganda nti buli kimu kitambula bulungi oba balowoozesa Bannayuganda nti bano abantu ebintu bye boogera bya bulimba. Olaba buli bwe tubeera nga tuli mu kukola ensonga zino tubadde tuyita abantu era aba ba Human Rights Commission twabayita bwe twali tulina consultative meeting ku Sheraton tubeebaza nti basinika bakulembeze ne bajja ne bawuliriza ensonga nga bazijja mu bantu bennyini so abakwatibwako. So kati buli bwe tubeera nga twogera ensonga zino abantu nga Bannayuganda kubanga Abanyarwanda Bannayuganda naddala ddala abo abasangibwa mu Uganda mu 1962 nga bwe nabagamba babira Bannayuganda. So omuntu bw'afubutuka eri olw'okuba ye ayina ebirowoozo bye mu mutwe n'akozesa article etali kiriya okubeera nga humiliatinga abantu baffe kibeera si kya bwenkanya. Ensonga eyo nkulu nnyo oyogedde ku nsonga ekitongole kya immigration oba ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga mufubye okulaba nga mutuuka kuba abagirimu bakwatibwako ensonga bamanye ebyafaayo by'eggwanga lino. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire lwaki temumuwandiikira ensonga ezo ne mumusinkana physically oba oliawo ne tulaba engeri gye kigonjoolwamu munda mu immigration? Actually kati Kahindo Tafiire oba immigration oba internal affairs sisobola kubanenya kubanga kino ekitongole it is an implementing authority ekya gavumenti kikolera ku tteeka. Kati nze ne bwe mbanga yadde nti tubawandiikidde kubanga machazi nti tuli mu kutambuza ensonga eno naye n'abantu baffe tebalina kubeera nga bakomitinga suicide walina okubeerawo short term ne long term solution nga gavumenti kubanga gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okuvaayo n'ensolovinga problem mu mbeera yonna yonna. Tosobola kugamba nti oba etteeka bwe libanga nga teryanja bulungi ensonga zino nga gavumenti erina authority okubeera nga erina temporary measures zesobola okukozesa kubanga bano Bannayuganda ng'etaasa ebiyinza okukola ki okuddirira. Bulijjo tubadde tubuulira abantu nti zino ensonga bwe ziba tezikwatiddwako zisobola okuleetera obuzibu gavumenti n'eggwanga lyonna okukola ki okutwalira wamu kubanga bwe tuba twogera over 11 million abantu miliyoni 10 ku 11 nti oli mu bagamba nti temuli Bannayuganda ng'okwatayo omu n'omuwaayo passport omulala n'omugamba gwe sijja kuwa obeera oli mu kulyetinga ekizibu eky'amaanyi ekisobola okuleeta akasambattuko wano mu ggwanga Uganda. Kubanga nze kati nga Simon bwe mbanga mmanyi nti nazaalibwa wano taata wange azaaliddwa wano jjajja wange azaaliddwa wano bonna bali wano kakati gwe n'otuula wali mu mmeeza olw'okuba baakulonze n'ojja n'oŋŋamba nti gwe tosaanidde kufuna by'olina kufuna services oyinza okundeetera okulowooza mu mbeera endala
nembaako ekintu kyenyinza okukola ekitali kituufu naye ffe ng'abantu abali civilized kubanga ffe ng'abantu abali civilized kyova olaba nga tukkiririza mu mbeera ey'amateeka nti problemu bw'ebeera y'amateeka etteeka lino ligonjoolwe lisolovinge problemu z'abanyarwanda n'amawanga gano amalala agayita mu mbeera eno. Lwaki oyinza okumbuuza lwaki banyarwanda nti be bavuga ennyo mu nsonga eno? Of course tuli mu kwogera ku population y'abanyarwanda nti over 11 million obatuze obagamba oli mu bagamba nti mmwe tetugenda bakonsidaringa. Kakati gana amawanga amalala yes gafunira ddala obuzibu obwo era n'abasaami batukontaktinga mu nsonga zino n'abalala bali mu kugenda nga bakola ki bagezaako tukontaktinga ku tteeka n'abasaami n'abaki abamu bali mu kujja nga batukontaktinga ku nsonga eno nti etteeka lino ligenda kuyamba amawanga gonna kubanga etteeka lya ggwanga terisobola kubeera selective ku ggwanga limu lirina okutwaliramu ne gana amawanga amalala nansangwa gali mwegali naye abantu abamu bo balowooza nti bano bo tebalina kolaki tebalina kuba consider. Nabalaga statistics juzi era naziprintinze wano ne mbagamba nti abanyarwanda mu mwaka gwa 1948 census eyaliwo baali namba 5 ku mawanga gali gasinga obungi mu 1959 era mukiraba bulungi era babalaga nti eggwanga ly'abanyarwanda lyali almost 6% eryali kola ku total population eyali mu Uganda. Ekyo kiraga nti bano abantu webali tosobola kola ki tosobola bajjawo tewali genocide in age gye tumanyi mu likodi ya Uganda eyatta abanyarwanda okubalaga nti saawa eno tebasobola si bana Uganda era baggwawo mpozi waveyo omuntu ajja tuchallenging agambe nedda mwe temulina we muli oba webagobwamu oba wembuuza oba webagobwa ku mulembe gwa Dr. Milton Obote bonna baddayo Rwanda. Anti kakati ebyo byonna walibeerawo statistics ziyinza okubeera gundi recorded era nga baziraba nti ku mulembe gw'Obote waliwo abamu abaafa mu kinaana waliwo abamu abaafa olw'embeera ezo ze baali babataddemu niye abangi bakola kibakomawo era be bamu abakwatagana ne President Museveni ng'ali mu nsiko ne balwanira eddembe lyabwe ne baleeta gavumenti ya NRM mu 1986 etabayambye n'okutuusa leero eyo yabeeramu abantu bannakigwanyizi abagenda mu palamenti mu 1995 abantu abamu abaali babalonze bennyininyini nga babawuliriramu ne balowooza nti bagenda kusolovinga problemu zaabwe bwe baatuuka ku mmeeza ne bagamba kakati katuteekeko obuwaayiro obugenda okubanga butunuulira kananula ne famire ye naye nga kakomaawo kananula ne famire ye instead of the whole community. Okitegeera instead of the whole community erimu abantu abangi kubanga bw'oba otunuulidde statistics zino zembalaze abantu abo singa babadde bazaala ne bokozesa ratio ya 10% after 10 years abantu abo babeera bameka miliyoni zibeera meka babeera bangi kati olwaleero bw'obanga otaddewo embeera ey'okukangakanga abantu abamu ne beekyusa n'eggwanga lyabwe ne boogera amawanga amalala bwe bamala bwe bati n'obazuula nti bebbo n'ogamba mmwe temugenda kufuna ki temugenda kufuna passport mulina okusaba obutuuze. Ekirala kyenjagala obbagamba nti abanyarwanda mwena abawuliriza ensonga eno ku Daily News Channel tubeegayiridde temukkiriza kubeera nga musaba obutuuze nga mumanyi nti muqualifying okubeera abatuuze ba Uganda naddala nga constitution ya Uganda independence ya Uganda ya 1962 nti yabasanga wano kubanga constitution yabali cognizinga ate ebiseera ebyo kyekiseera ab'amatwale bwe bakola eggwanga Uganda etaliwo mu kiseera ekyo so tosobola kuŋŋamba mbunze nsooke ndeete abantu ba 1926 nga nabo bennyininyini boŋŋamba baafa dda tebaliiwo okiwulira nti bennyina okusinziirako gweokumpa ebiki okumpa bye nnina okufuna. Oluvannyuma lwa lipoota eno okufulumizibwa kiki kyosaba ebitongole bya gavumenti byonna n'akakiiko ka ddembe ly'obuntu kiki kyoyongera okukasaba kati ne paalamenti yaabwe ku nsonga eyo okulaba nga kigguka? Ekisookera ddala tusaba ekitongole ky'eddembe ly'obuntu okubeera nga liwagira ensonga ya proposed bill eno biru gye tuyina
egenda okusolvinga problem y'abanyarwanda once and for all n'amawanga amalala. Tusaba bawagire ensonga eno. Tusaba gavumenti okubeera nga ensonga eno egitwala nga nsonga nkulu, okubeera nga etuyambako era nga nayo ewagira this proposed bill. Omanyi abantu abamu bagenda ne ba castigatinga gavumenti ne bazisalira omusango, ne bagamba gavumenti ekoze kino, ne bagivuma, ne bagenda abamu ne bagenda mu bintu ebitagasa. Naye gwe nga tonaba ku blaminga gavumenti, kiki ky'ogikoledde? Fenno ng'Abanyarwanda era bekikwatako ku nsonga eno gye tuliko, twagamba tulina okuprovidinga solution yeeno ey'etteeka, kubanga amawanga gonna gatambulira ku mateeka, tegatambulira ku kisa ky'abantu. Olwaleero we twogerera Abanyarwanda basigala ku kisa kya muntu atudde mu ofiisi eya immigration n'akutunuulira n'agamba gwe tokolifayinga era n'agamba genda osaba obutuuze. Bw'ogenda olwaleero mu immigration n'olaba percentage y'abantu abali mu kusaba obutuuze olwaleero be basubjectinze okusaba obutuuze, Abanyarwanda be basinga era bali 99% ku bantu abasaba obutuuze, ate nga bano abantu bannansangwa era bannayuganda era babafudde second class citizen, kubanga bw'obeera osabye obutuuze citizen by naturalization obeera ofuuse second class citizen, obeera toyina buyinza oba toyina ddembe lyonna nga munnayuganda liryandifunye. Okusookera ddala tosobola kwesimbawo nga pulezidenti wa ggwanga, tosobola kwesimbawo nga MP, tosobola na kwesimbawo ku bweru si wano. Obeera oli awo ng'oli muntu mutuuze wa Kibogwe gwe basalirawo, era omuntu bw'obeera nga anyiize ennyo asobola n'osalawo n'agamba nti obutuuze mbukugyeko. So tuwa warning abantu b'omu immigration balekerawo ku misleadinga abantu bannayuganda nga babasaba okubeera nga basaba obutuuze ate nga batuuze. Ekyo kintu kibi nnyo era obeera odifranchisinze rights z'omuntu okumufuula emmomboze mu ggwanga lye. Abatulaba ku Daily News Channel, nkyali Shafik Alfred Kananula. Ensonga z'Abanyarwanda oba n'amawanga amalala agagenda maaso n'okubanga gemulugunya olw'obutaba na butuuze mu ggwanga Uganda mwe bazaaliddwa era mwe bawangaalidde okuviira ddala nga tebannafuuka bantu n'okutuusa nga bantu. Wabula nga tukyagenda mu maaso kansooke nkujjukize banno aba ML Printers Company Limited abasangibwa ku Namanda Plaza opposite Cham Towers, abatuusa printer empya n'okuzikanika. Gwe alina printer mu bika byonna nga Canon, Epson, Brother Printers zonna gendayo baziddaabirize, oba naawe ayagala empya oyagala kutandika stationary jangu bagende maaso n'okubanga bakuweereza ate n'obwesimbu. Nkujjukiza ne banno aba Rice Motors abasangibwa e Bulenga ku kidda enankuwadde meters ziri 10 kyokka kasito kyama. Genda bakuddaabirize motoka yo etikka ebyamaguzi magulu 10 ne motoka endala zonna ezitikka ebyamaguzi. Balina spare owa buli kika, genda bakuweereze. Naawe alina omwana ayagala okumutendeka okukanika emmotoka ezo, genda bakuyambe. Nkyali Shafik Alfred Kananula, Face the Point ku Daily News Channel. Tukyalina owekitiibwa Simon Kaitana akiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda. Owekitiibwa Kaitana, ensonga y'Abanyarwanda ng'ekyakutta kati twagala otubuulire biiru eno ekyawagamiddewa, biiru ereetebwa mu Parliament egenda okuyamba amawanga gano agagenda mu maaso n'okubanga geemulugunya olw'obutaba na butuuze bwa namaddala, ekyawagamiddewo okulaba nga eggwa. Weebale nnyo omukulu Kananula okubanga ombuze ekibuuzo ekyo. Nga bw'omanyi procedure ya biiru nti biiru yonna erina okujja mu Parliament erina okuba nga biiru y'abantu. This is a bill egenda okubeera a government bill, si private members what bill. Twagala okubeera nga tuyita mu channels zonna ez'okubanga tutuukirira abantu bekikwatako okubeera nga bakitegeera, so that tufuna consensus
n'okuwagira ensonga eno ng'omuntu agiwagira naye ng'agitegedde kuwagira kyatamanyi. Olwaleero tubadde tulina obuzibu nti wabaddewo abantu abalimba Abanyarwanda nti muli mu constitution era muli namba ndowooza oba 24 ekyo era lugambo lutambula era mukigambo nti muli mu constitution era Abanyarwanda mwebali mu constitution. Abanyarwanda baba listinga bulistinzi mu schedule ne enabling act eboogerako nebeera ng'ebajja muki mu constitution nti baba weesa kono olwamala ne babagisaako ki dio. So biru tuli mu kukola consultative meetings ng'era bwe tubagambye nti nga nnya tugenda kubeera nakasongola okubeera nga tutegeeza bekikwatako community yaffe nti ensonga eno gye tukolako y'ensonga egenda okusolvinga problem kubanga abantu babadde tebamanyi buzibu ki bwe buli. Lwaki Abanyarwanda baba ma passport? Lwaki Abanyarwanda babajjako gundi national IDs? Lwaki omuntu bwagenda okurenewinga passport nga agitambuliddeko emyaka emirundi ng'ena omuntu bamugamba nti agireete wano toli Munnayuganda? You can imagine omuntu ali mu kurenewinga passport omulundi ogwokuna bw'omala n'ogimuggyako n'omugamba toli Munnayuganda. Kakati awo kitegeeza ki? So kino ekifaananyi twetaaga okubuulira abantu amazima lwaki bino ebintu biri bwe bitinga bwe bikoze ekibwe biri kubanga abantu abamu babadde bafuula business babadde bafuula Abanyarwanda business nga bo baagala ebintu bibeere bwe bityo. Millions of money Abanyarwanda bafiiriddwa billions and trillions of money kugezaako okugulirira bafune ebiwandiiko era bafune passport kubanga okimanyi ogenda okufuna passport ogenda ku interview osooka kusasula you prepare kati bw'omala okusasula omuntu nagamba nti nedda ssebo onfaananidde bubi toli qualified kubanga gwe toli memba waki toli membe wabali abantu aba192 so omuntu nagenda nga talina ene appeal yamugamba wabula bwe kyetuyinza okuyambako nti ojja genda osaba obutuuze naye okusaba obutuuze nakyo si kyangu kubanga process ya naturalization oyina ogenda ku Interpol oyina ogenda n'ofuna ebbaluwa mu basawo oyina ogenda mu kooti n'ofunayo ebbaluwa ekuli commendinga nti ebintu byoyogera oyina okubeera ng'olina ekyapa ng'ekyapa kiri mu mannya go okukakasa emyaka gy'omaze awantu ba myaka 2 ebyo byonna ate mulimu ne declaration ey'okwogera nti tokyali mu nsi ndala lwakuba ekyo bakikweka abantu kakati omuntu eyazaalibwa wano ng'obadde oli wano emyaka gyo gyonna nga tolina nsi gye wagenda gy'omanyi yonna era nti toli muzi wa musango nti oba kakati kiryoke bakuwa obutuuze ng'ensi tekumanyi okitegeera kati kitegeereza ddala nti abantu baffe babadde babavugira mugundi mu kizikiza babadde babavugira mu kizikiza era nga bafiiriddwa ebintu bingi nnyo olw'embeera eyo ey'ekizikiza ey'okubeera nga babajjako ssente olw'okubeera nga babajjako ssente mu ngeri y'ekivandulo nga babalagira ddala nti mwe temuli bannansi era immigration tubagamba nti ensonga eno nabo bagirabe nti ejja bayamba kubanga nze kankubulire kananula olwaleero omuntu atamanyi mateeka ng'amanyi bulungi nnyo nti yazaalibwa wano bajjajjabe bonna abaziisaawo olwaleero ajja genda mu ofiisi eyo omugambe nti toli Munnayuganda genda osaba obutuuze okiraba ng'abadde alabira ddala nti ebintu byokola byonna byakamanyiro byakajoogo omanye ebintu byonna byonna bwe bibeera nga tebiri kiriya omuntu ayinza okusalawo mu kifo ky'okwetta ye n'agamba nti nze kanzitemu okitegeera eyo embeera ejja tuukawo eyo embeera ejja kukola ki ejja kutuukawo era gye tusaba mu nga akole ki atutaasa so abali mu immigration abali mu kubalaata nga basubjectinga bannayuganda okubalaga nti bo si bannayuganda nga batudde ku high table nga beefudde bakatonda b'oku nsi tubalabula nti nabo bwe babeera bakola ebintu bino balina okubeera careful olwaleero mu ofiisi olina security naye woosula tolina ki abantu bali desperate omuntu wagenda okukwata omuliro nayokya ennyumba ne bafiiramu abantu 10 gwe lwaki olowooza nti oli safe lwaki olowooza nti oli safe nti omulala ye tajja kufaafagana naawe Daily News Channel Abanyarwanda bali mu constitution bannayuganda abasinga babadde bakimanyi
naye tosobola genda kufuna ndagamuntu kuba bwofuna endagamuntu bakubuuza eggwanga lyo gyobeera byonna kimanyi tosobola kugambayo nti ndi munyarwanda osobola okugendayo okufuna endagamuntu ogaa ndi munyarwanda bakuwa endagamuntu eya Uganda. Nkugambe nti ebintu biri ku probability olw'okuba nti baagala kuwuddiyisa abanyarwanda n'embeera eyo gikontaininga for some time olwa good reasons zebamanyi basobola ku bantu 10 basobola okuwaako omu okulaga nti bona ababuuza agamba olinga twamuwadde. Yes, ebintu bye babuuza tiketi z'omusolo eza 1920 bannaye bannayuganda bameka balina tiketi z'omusolo eza 1920 baptism card eyajjajjaawo gwotalalabako wa 1926 ogijjawa nga n'abaali bamanyi okuwandiika batono olwaleero omuntu akusaba ebintu ebyo ne bw'obimubuuza tasobola bikola biprovidinga. Oweekitiibwa Kayitana, nali nyumyako n'omu ku bantu abakulu mu bitundu by'Egombe eyo musajja munyarwanda yaŋŋamba nze ndi munyarwanda atabuuka nsalo nga mubuuza ku nsonga ezo lwaki olowooza abanyarwanda bammibwa ebiwandiiko bwe biti ne bwe biti. Naŋŋamba ekizibu ky'abanyarwanda ba wano bamubuuza okugenda okufuna ebiwandiiko tambula nga munnayuganda oba atambula ng'omuganda enjogera ennaku zino ensi njogera ennaku zino wabula okwennyonnyolako bakuga atambula ng'omuganda olwo baba bakubuuza ebikukwatako naye mbu bwe baba batambuza mu ngeri eyo yeggwani nti nze Simon Kayitana jjajjaawo w'Egomba jjajjaawo omulala w'e Butare kiri mu Rwanda mbu ekyo kyekiviirako oba oliawo bagamba nti muddeeyo e Rwanda obasaba obutuuze. Lwaki abanyarwanda abali wano ate balanya bajjajja baabwe abaaliwo 1800 ab'e Rwanda ne babalanyiza wano? Weebale nnyo. Kakati nga bwe nkugambye nti si buli muntu yenna nti ayinza okutegeera ensonga zino. Waliwo abantu abavudde e Rwanda abaava mu Rwanda nga bajjajja baabwe kituufu bali mu Rwanda abo basobola okusaba obutuuze era tetuwakanye ekyo. Oyogera ku bali abangi tuli mu kwogera ku banyarwanda Uganda be yasanga wano mu 1962 nga constitution ya 1962 bweyogera kufunye. So kakati waliwo abantu abamu abatajja tegeera ki nsonga eyo n'olwekyo ajja kubuulira ebintu modulo ng'ebyo yalowooze nti bebamu beebo abo tewali buzibu ne bw'aba asabye obutuuze tewali buzibu asobola obusaba ki era ne babumuwa. Era bwogezaako n'okunoonyereza abamu bagulirira ne bafuna n'obutuuze bwannamaddala olwa bizinensi eri gye nabagambye nti aleese $5,000,000 bajja muwuliriza naye ono ow'Egomba ow'Emubende ow'e Masaka bwajja bwate nga ye ali confident aleese ne voters card yasooka n'aleeta ne national ID n'aleeta na buli kimu bamugamba nti neyo national ID togenda gizaayo tugiukoze ki tugiwambi. So awe tuyimirira ne tugamba nedda abantu bwe babanga ddala kituufu classification eyo era nga bwe nabagamba nti etteeka oba biru gye twogera egenda kola identification certification management and protection ey'abantu abo abagwa mu kiti ekyo kya roving communities abatali na permanent settlement nti bo bali wano mu region eno ojo basa Uganda Central Eastern waliyo abaliyo Western waliyo abaliyo. Yes. First the point ku Daily News Channel nze Shafiki Alfred Kananura owekitiibwa ng'ofundikira baako obubaka obw'enjawulo oba call eri abanyarwanda n'amawanga amalala agali mu buzibu bwe buti mu ngeri y'okubakunga oba okubeegattako okulaba nga bategeera biiru eyo gye mugezaako okutembeeta oba olyawo mu paalamenti ya Uganda esobole okuba nga ebayamba okubeera abatuuze abannamaddala abataliiko kubuusabuusa nga tufundikira. Niyanziza nnyo mukulu Kananura nkubira omulanga buli munyarwanda yenna waali nti ensonga eno etukwatako ffenna kyenkanyi gwe olwaleero oyinza okuba nga n'ekiwandiiko kino kirina naye time ejja kutuuka bajja kuggyako ekiwandiiko nga bakozesezza tteeka lye limu. So okwerinda si buti gwe bw'obeera nga tekinnakutuukako tugenda mu registration
bayinza okugamba nti buli munyarwanda yenna nga bwe nawulidde mu security bye boogera mbu alina okubeera ne certificate ya naturalization ebyo byennyini bigenda kuleeta obuzibu ate era mujja biraba bwe baba nga tebakyusizaamu ngeri ki gye bagenda kuhandolinga batuuze ba Uganda okuba registeringa ne babawa endagamuntu bagenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi kubanga abantu abamanyiddwa mu kitundu abantu abakulidde awo nga bazaaliddwawo okubagamba nti gwe togenda kufuna ndagamuntu ojja kubeera okuliyetinza embeera etali ki insecurity eri eggwanga. Tuyita buli munyarwanda yenna, tuyita buli munnayuganda agwa mu kategori ya communities ezo oba tribes ze bayogedde mu report ya Uganda Human Rights Commission okubeera nga twegatta okuwagira ensonga ya proposed bill eno ey'okukyusa article 10 okubanga buli munnayuganda yenna asobola okweyagalira mu ggwanga lye Uganda mu mateeka. Ekyokubiri, tukubira omulanga gavumenti okubeera nga ekwata abannayuganda bonna naddala abo Uganda nga eggwanga bye yasanga mu Uganda mu mwaka gwa 1962 era abaali recognized ne constitution eyakola eggwanga Uganda okubeera nga amawanga ago abantu abo babeera considered nga bagezaako kubayamba yadde etteeka liyinza okuba nga terifevalinga bulungi 100 ku 100 naye nga bagezaako okufevalinga abantu abo okuba nga tebabajjaako butuuze bwabwe. First point, Daily News Channel. Nze Shafik Alfred Kananura okutegekera programu eno nga mbeera ne munnange Paulo Mogaba okuva mu bitundu bya Eastern Uganda. Musajja Musoga agenda mu maaso n'okutuyambako okulaba nga tuteekateeka ekifaananyi ekirungi kyogenda mu maaso n'okubanga olaba gwe agenda mu maaso n'okutugoberera. Tujja kugamba sharinga programu eno oluvannyuma lw'okulaba oba oli awo ojja kuba ogassa ettaffaali ddene eri Uganda ku mirembe gya Uganda. Subscribinga o sharinge o likinge bwe bubaka bwokka bwe tuyinza okugamba okujjako n'okukwebaza nti weebali kuba mulabi mulungi. Mbadde Shafik Alfred, Daily News Channel, First Point.